katiba naye ate n'olumu for an artist or creative tekinyuma kubeera ng'ofaanagana okitegeera walina obbaawo wekyalengingiranga ggwe esaawa zino sound esinga okubeera ezimu ku zisinga okubeera ez'amaanyi afrobeats eye western africa naddala Nigeria Ghana esaawa zino etuuka n'okukompitinga ku market eya sounds nti eyinza obeera nga yakusatu yakuna musinga okubeera consumable mu nsi yonna nti Rema asobola okukwata kuba n'agenda e India nabeera nga asobola okukuba ekisaawe because of that sound yawe kati challenge yaffe era gye tulina nga mmaliriza nga tukyali ku production tukyalemeddwa okubeera nga twidentifyinga sound tufuna sound eyinza twidentifyinga nga ffe uniqueness ya Uganda yes nti bannaye wawulira sound nga walumba omanya Congo wawulira amapiano ng'omanya South Africa wawulira afrobeats ng'ogamba ati seyo ndi West Africa okiraba ne Uganda ng'ensi tukyafunye that challenge obala twafunamu kwali pioneers zaziyonya yese backswagger ne mumukuba nemugikuba nemugikubira ddala nenga probably twandibaye tugattagattamu ne tufuna ekyaffe naye by and large I don't think nti oluyimbe era biga biruyinza okumubeeringa out ekiri awo wano yesu lufunye views nyingi mitwala 3 muri mukuluwana nakunya yesu muri luswana okufuna obukadde obubiri numbers ezo sometimes nagaba abantu numbers lie ogenda ku YouTube okufuna oluyimba luli mu miliyoni argument eri ku kitimba kuno oli ajja bendabyeko nga bakozesa olwa bigayo kubako bebakakkanya wolbe nalaba abakozesa olwa bigayo masanyalaze nga balina lwomulala batulaga okuba kugobakola ki gwe bambusa so kakati ye debate yokukyalo argument yange badde bweti sayimo nze nabyeka abayimbi nga views nyingi oko miliyoni 2 miliyoni 3 oluyimba nogala oluyimba no lwamaanyi naye wali netugaa tutegeke mu kaawo sayimo nga kikola kikirala okitegeera so saagala mukozese argument ya lunaku nya luli mitwala 3 ng'abaakalaba tulebe kuzinda obukadde 10 nenga mu Uganda yes nga tumugamba te waliwo muyimbi gwe Tambi for example asigenda kugera mannya naye ngenda kuwa waliwo muyimbi omu twali twamumanyira nga numbers wafulumya oluyimba weeks 2 lubeera mu bukadde 7 lweyongera kati uliriza tumukebere nyimba sigenda labayo ayagala gamba Shiba nesi era naye teruliyo manyi gyaraga Shiba mwesonyiwe Tambi sinamwogera agenda ku lubiri SS kati saawa zino muganda wange hobby atambula dda ku lubiri kati kizijukira gundi kiyagamba waliwo muyimba mu Calligraph Jones aliyo Kenya bali betwala ne Octopizo bonna ne beerangira okugula babita bu boats nga bagula likes ezo never one numbers ne biga kati musajja okugula numbers anti talinaba ne argument yange ene yo musajja omugwe manyi nti zaali nyingi ne zikka ani mujinonyereze gwe inspector Derek Waf sayimo kiri bwe kiti numbers zo bwe zirinnya wabawo kyokola ekyenjawulo olumu kusobola okubeera okugula nga kyekyenjawulo tugende mpola gwe kimanyi ku lubiri SS mwaleka mwokyeze essomero neze kati kanjogera atasomera nekyonsetinga omusajja wange sinakwogera kulinnya numbers zo bwe ziba zikula ebaayo kyobadde okola mu ngeri entuufu oluusi osobola okivaako n'olowooza nti numbers ezikuvuddemu naye nga gwazivuddemu gwatakyakola kyobadde okola ki ekyo kisoboka tusobola okuba nga omuyimbi gwoyogerako simanyi ani gwoyogerako naye asobola okuba nga production ye n'amaanyi ge yali ateekamu okusindika gakendeeramu nga n'entambula oba gyabadde atambulamu ekoze eki ekyuseemu nze weŋŋambira nti numbers don't lie sometimes omuntu yalimba azifunye nje namba ozifuna naye n'otamanya kikyazikosa okimanyi eriyo abayimbi nga bw'omuyita ku kivulu nga wataddewo abantu abatta naye nga bw'omugamba ayita tasobola kati oyo alina okukimanya nti nze ŋŋenda kweseeranga ku kuyimba ku byabalala kubanga nabo bakimanyi impact ngikola ki ngireeta ebyange sijja kukola kati kabakoleta waki yategeka najjuza otegeera kakati n'ekirala ebuloba forest park n'ekirala kati nyo esaso wenjagala okwawukaniramu kakatire ku ntambi we wali ekyokugamba nti omuyimbi okukyusa okuva mu kyobadde okola waliwo enkyusa entuufu ng'ozze otambula mu stages n'otabuuka omuyimbi yenna ne bw'ogenda mu collaboration ne bw'oba ogenze wa producer mulala oteekeddwa okukimanya identity ye erina okusigala ng'eriki eri protected ngenda kuwa example y'emu ku nnyimba z'osobola okuwulira ezimu ku z'amaanyi nga bwe ndikugamba oyinza obba obadde walwerabira naye ng'osobola oddujjukira ojjukira collaboration ya Nino Mukwano King Michael ne Mr. Kisemakula
ni Misachi bamuleeta ku ngoma ya raga n'asigala nga ye Misachi ng'osobola okumuwulira nti ono ye Misachi Ssemakula teyabuliramu abayimbi bangi bwagenda ku mulala abuliramu ekyatta oluyimba lwa Spice ne Zuchu Spice kubulira mu Zuchu okitegeera n'ayimba ekitali kikye singa Spice yasigala Spice nakiwulirako ne ku Mary Butter nono omuwala yani Kemisera okitegeera Almutawa Enterprises Limited bano bakugu nnyo mu nsonga za real estate zonna oyagala kutunda oba kugula ttaka wekwate Almutawa Enterprises Limited tulina ploti ez'enjawulo enteketeko bulungi ate nga ne bbeeyi yaazo esobokera ddala ensonga zonna ez'ettaka wamu n'okulikulaakulanya tuzikolako tugula sako n'okutunda amayumba era tusolooza n'abapangisa oba okulabirira ennyumba zo abakozi baffe bonna bakuguka era bakozesa mazima meereere omuzadde essomero w'ogenda okusomeseza omwana wo naawe weewuunya engeri gy'akyuka mu byenjigiriza lyerya Brain Parents Day and Boarding Primary School erisangibwa e Bukalango ssomero lya bawala n'abalenzi okuli abava awaka n'ab'ekisulo nga liviira ddala ku nassale okutuukira ddala ku kibiina ekyomusanvu essomero lino lya mulembe nnyo nga lisangibwa mu kifo ekyagazisa omuyizi okusoma obulungi Brain Parents Day and Boarding Primary School lisangibwa Bukalango okumanya ebisingawo osobola okututuukirira ku nnamba z'essimu ez'owammanga basabani banyo naje musinziro kubanga ate mutulaba eno esemo official kwoli subscribing ku mukutu guno okusobola kubanga atofuna videos ezifanaganako bweziti panel nakula for ku bitu patiyingiza dewo okubanga ate twogera ku bintu ebyenje bitambula mu entertainment industry naye nga bannafa bannana habo mouth wash banonyeko kalungi nnyo kajja kuyambako mu kulongoosa amannyo bagamba amannyo gagakulumulira side emu amannyo gavaamu akasu omusaayi okusanyala n'ebirala bingi nnyo nana habo mouth wash gwali weruwe gwanga ajje Kampala mugamba akakuleetere online business yenkola gyoba okuyitamu okubanga tewekola sente online genda ku www.solome.co ate bagamba ine emirimu online osobola kubanga ofuna side gig bagamba kasobanga ina laptop ngo ina ne simu nga tene kuliko ne internet kojja okubeera nga ate oyita weefune bu side gig bujja kuyambako okusobola okubeera nga ate ekintu kikutambulira bulungi kale tulina conference yamizannyo egerabira Canada awo All Sports Conference yatandika ekizomezi zigenda bira 10 mpaka 18 omwezi ogwa November bagamba okusobola kubanga tufuna invitation egenda kubanga $6 zigenda kubeera bina ate gwayagala okukozesa $6 ya bira 5 ng'ensonga ekwira nga tekutambulira bulungi kale mbaniriza onako olwaliro pano Mako kwali tumulina ntambi tumulina tulina ne Kasirye ate okubeera nga ate ensonga etambula ndoza muri bulungi tulina buzibu leo tugenda kuogera tugenda bera nnyo musical tugenda kulaba ku ndongo ya Uganda naddala nga tutandika omwaka guno omwaka oguwedde twalina abayimbi abaaliwo ab'amaanyi but I think to entrance tosobola kubuusa maaso alien scheme byonna yabikola kyovula ndowooza mwe tuba tuwogera ku bayimbi omwaka guno tetulina kyakumutuma kituufu yayimba n'amala talina andi kati omuyimbi bw'ajja nga mupya n'akuba oluyimba omwaka oguddako oyinza omutuma concert yalinamu concert 3 namba oba ontegeera so tolina kyakumutuma okuleka omulaba obulabi tujja mutuma ku going international maybe because nakyo yakyetaaga ngani ya going international nga mazo bikola byonna anti kyengamba wabeerawo w'okikuba Sebo Kenzo yagenda international kale kyengamba kale regional agira akola kyabadde akola anti tulina omutumayo ebirala ate tulina omutuma nkwatyo festival edition ey'okubiri eyo sure ane ekyankwa kye tujja kimutuma kusinziira ku ntambula ye ey'omwaka guno naye atambulira omanyi waliwo omuntu omwana bw'azaalibwa n'asoma n'agraduatinga n'afuna omulimu n'awasa n'azimba n'afuna emmotoka tuba tumugjeeko engalo kakati okugula plots endala okuzimba ennyumba z'abapangisa ebyo bibye naye kyetutalina kubuusa maaso mu ndongo ye Uganda oba ensi yonna sustainability kintu kikulu eri abantu abazze ne bakikola mwezi n'abula n'akikola mwaka n'abula kati omuntu wabanga yakakikola omwaka gumu kitegeeza ebimubangibwa kyoyinza omubanja kiba kimu sustainability kubanga kikulu tetusobola kibuusa maaso teri artist yandizze n'ayagala kukuba mu mwaka gumu afe teri yandiyagadde kuba myaka 2 akole ki afe at least kale omuntu yandikubye ng'emyaka gyengembeka 5 emikwafu tegeera so kakati ebinaakolebwa okubanga bisobola okukuuma nga bimusustainiza okuba ekisooka nga kaavuye kwepangisibwa tesse
kitegeeza oba oteekawo endongo still n'okuba nga relevant mu mawulire then n'ebintu ebirala bw'oyagala okutegeka ebivulo ebirala n'oba nga tokoze eki nga tokkakkanye mpozi na guno omwaka gusobola okubeera omwaka ogw'okukwata ku endorsements naddala nga control kyagikola kyo kyagirina kubanga gamba zino endorsements ezo nazo zibamu ssente ensajja ebyaddala okitegeera kati sustainability ekyo kyereeta luli abalanzi babadde bakulaba bulabi ku luno bw'ojja n'osustaininga n'otuuka ogw'omukaaga ng'okyayotya oli asobola okugamba owaaye neerabika si just wave nsobola okuteekamu ssente zange nebaba nga bakola ki nga bannangira sustainability kikulu nnyo naddala nga wakamala omwaka gumu. Okay. Kati ndowooza ebimu by'oyinza okumwogerako. He started with a project. Lwakuba nti yali ya busungu nnyo. Etya. Yali omanyi buli gyakola sigenda kwejjusa ayina line za lyrics zesiina bulungi mu mutwe. Mwe yalinganga olaba ready video. It is a song that can apply in everybody's life. Naye guno omwaka ayina line yawuze yakasukaawo. Naye ndowooza kijjidde mu kaseera nti Alien Skin ze zimu ku fenomeno ze ngamba nti probably abantu tebaali ready for that okitegeera waliwo ekintu ekikujjamu obuzi nga temwetegese ali nekikola kino kicontrolling ne kiwamba ebintu ebimu nga wabikola mbagamba notajja kiwangaaza entale ezimu ziyayingiramu nga tugamba nti career yagitadde ku lifeline okitegeera naye ogenda okulaba nga bakiyita batya okusumuka ng'agenda asumuka emukwemu so abasinga ne balowooza nti maybe it is just an anomaly okitegeera kati oli kyabadde agamba ekya sustainability nti singa asobola be replicating nga byonna byakoze ebyo so wayimbira guno omwaka agamba tagenda kutoninga nnyo down. The problem is not about the song. Some lyrics mu lines omaye tuba tukola social media weeri tubadde tuli wano nga tuwogedde ku relevance ya social media right now n'engeri mainstream gyeyagala okulwana okuzza amaanyi gaayo. Kakati when you're producing content or you're not producing nga asalawa bombi wonna oba okitegeera newe naluwuliramu ayina lines mulimu lines nga tezisala nga yali direct nnyo lwakuba nti jjuka ennyimba za online kasa tufuna that catchy line hook eyo hook ekasejja abalala nzomanyi wewe nebeerako awaka nganza nyamiziki buli lunaku ninga lulimba siwulirako nga lugwayo kati mala kusiibaka nempuyo limba nga lugwayo nga bulijjo lugwayo bweruti oba ntege so kima eyo kagunenga I think lwali lutandise bulungi ne lwakuba nti the fact that tutambulira ku TikTok ne lufuna competing sounds eza musumba waliwo eno sound yono mwana omulala Gaza then ne sound yono Little Boss so badde ne competing terufunye budde kwetaaya bulungi lufunye competing sounds but these are just 2 weeks probably lukyasobola okubanga lugenda kuyitawo mweno ttamu ate lweyongereyo kidayo ku strategy ey'okuddamu duyimusa nga tumaze okuva mu bino bye tulimu ateddemu ekole ki Alien tobusuubira kuddamu yimusa olwo ajja ttalulala. So but on a different note Bigga is yatandise n'oluyimba Saabayimbi sabo ino mwanjula ebitibo bikale Bigga yatandise n'oluyimba Gosiro jokingly. Why do you say jokingly? Joking omaye wakingamba nti jokingly omaye Bigga ye muntu ne woba olumu omukiina ne woba olumu ozala wa mu linnya ly'okumuwaana you always take ye kyatunula kyalaba kyatwala. Bigga wogamba nti no big banaye Uganda twandifuna enkomero kubanga Bigga etakyayimba Bigga oshia gwe kyotaddeyo tajja kufa ku makulu ga munda ajja kufa ku g'okungulu. Kyogezaako gamba nti ekya Saabayimbi kino wagwan yeeyita Saabayimbi ate ye si Saabayimbi abantu be bakigo kimuyita Bigga yeeyita Saabayimbi afaanana ati yeeyita Saabayimbi. So mikono juu what is unique about mikono juu ku nyimba Bigga z'adayimba? Ekisooka kyetugamba abantu bulijjo production ono abantu baba mukolo olusi bamutwala ng'ekyokusaaga. Ndowooza oli wafunidde obuzibu ng'ogamba mu kusaaga awo teri asaaga n'agenda Tanzania weeyolayiza akkirira naga akangende kankwatemu aba alina kyanonye ojjukira Swagiza Venue yanonayo pate
kasito kiriro boyina kyokoze eki gye bajja ne gundi thank God. ne thank God ya Vinka. kasito gamba ati ngenze oba ogenze kukola ki oba oli serious oli mu business tugambye nnyo abayimbi wano ti machi tweyagala nnyo ebintu byaffe bye tukola naye omuyimbi ateekeddwa okumanya amaanyi ge we gali amaanyi ga Big Eye tegali mu kuyimba nnyo kufiirawo gali mu mukubira sawundi ng'etambula ng'esobola ozinisa abantu okitegeera yensonga lwaki abantu abasinga mu Uganda tukuba nnyo ekidandali lwa nsonga Uganda nga ffe tuli badandali music w'ekidandali atukubye nnyo ne buli luyimba lw'ekidandali lwe bakuba osobola obbaako lw'ojjukira olutambulira mu layini yemu olwaleero bw'owulira sawundi ya Big Eye ekisooka okujjira mu mutwe anaachukua anaweeka Diamond Platinum ne Koffi Olomide eyo sawundi ejjirawo mu mutwe kitegera opiikingirawo kati ate naye n'atayimba tukakasa bino byakola mwazibandi matiri ebyo tebigatta Big Eye ateekeddwa kujja ne bamukubira ekigoma n'ateekako byasobodde amazina ne gakaaba era vidiyo giraba nga amazina maki mangi naye nga production factor eba very important kuba eriyo producer atagenda kugamba ekyo kubanga by the way Uganda abasinga 95% ndowooza tulina ba beat makers producer asobola no producing atakutte ku byuma okitegeera naye wano tumanyi buli gwosanga mu katebe akwetooloola ng'amanyi okunyiga amapeesa abiri agennanga abaki abaproducer abamu bakubi ba beat just producer ateekeddwa okuba ng'asobola okuyamba omuyimbi omugayidinga n'omuwa direction y'oluyimba gye lunaakola ki gye lunaakwata olwaleero ekigendo ekisanyusizza ku Big Eye kiri kimu nti wasaze n'ogamba kale kangezeseeko ewalala Big Eye nga bakamwanoyitinga yakuba amasannyalaze tegaakola gali mwezi gali mitwalo 10 n'emeka ayina oluyimba mu nnaku nnya luli mitwalo ameka 3 kitegeeza waliwo ekyenjawulo ekikyuse production yekyusa ate naddayo ku nnono y'okuyimba nga bwakola ki nga bwazino kitegeera so Big Eye kyakabi nnyo kye wakoze guno omwaka ogutandika n'oluyimba ate nga weewozeeko ku bwongo obulala sigamba nti ogenda fiira wano era nze nsaba Katonda singa kibadde kisoboka ng'osobola okusustaininga project endala nga 3 ng'ozikola neyo Raiza sigamba nti tunafuya abaawano naye abaawano amazima gali nti tebakoze nnyo kimala kweyongerako oshegeera sijakolera n'oluyimba lwe ne Zuki ekinobba likirabika n'ekirala ekiriwo Big Eye nti oluusi nawano wandyesanze n'abayimbi kino si kya Big Eye ti abayimbi bonna olaba ebyo bye mugenda ne mukusasulira ne mugenda ewabeyo Raiza ne babakolera engoma nga sawundi nnungi nga bali soba kiri lwakuba nti abayimbi b'e Tanzania baba ba producer royalties zaabwe producer abeerawo nga tataawa nga tateekeddwa sabiriza mmwe bano abeewaka nabo basobola otuukaawo ne bagula gadgets ne bafuna lessons ezisingako awo ne kaakati nga Big Eye tosobola kuvaayo nge royalties eyo Raiza tewazimusayiningidde kati olaba oba okola ne digibbawa naye muweezize bw'oba okoze n'omuwandiisi naye muweezize naffe abaffe basobole okuba nga bakola bali soba nga bakola bali basanyufu batuukeko ku mutendera ogwo kyekimu ku bye tubanja abayimbi b'e Uganda ebimu ku byenzikiriza ebikyalemeseza industry y'e Uganda ewa emabega abawandiisi tebafuna royalties zaabwe baproducer tebafuna royalties zaabwe abantu abalala abakoze nammwe oluusi tebafunamu nnyo kiryawo ng'abagagga abateekamu ssente era abagagga abateekamu ssente balina okukimanya kimu nti balina engeri gye basobola endala okufunamu ssente nti singa oba gwe otaddemu ng'executive producer naawe olina rights z'osobola okukola kyofuna kyovola bano waliwo enkambi ezitakyayomba na muyimbi azivuddeko lwa nsonga emu basigala bafuna royalties mu bulungi bwaki mu bulungi bwazo kitegeera so Big Eye mwaka yagutandise bulungi n'abalala mukoppe tufune ku sound eri strong eri produced obulungi ng'esobola okompitinga Mako basically Big Eye sajjawo yazzeeyo ku nnono principles of life abaze balaba Big Eye emirundi gyonna yayimba eno gye tubeera tusaasaanya tinera balukubye mu bbaala za dance ezo zibadde nga zimukolera oluwulira nga lw'amaanyi physically fit nti yali yava ku nnono n'ayagala okwagala ayimba ennyo nga balito boss yagezaako okwagala oyimba naawe nsaba bikome yayimba ki nsaba bikome ebyo birumya nnyo abantu bange tosobola gata Big Eye na Little anti nkubuulira no leka nkole submission yange okitegeera so kati oluvannyuma lw'okukitegeera nti eyo si ye yali ennono ye nti abantu abasinga ebizibu bye tufuna mu bulamu kuva ku principles za bulamu bwaffe butambula nenga kati njagala ntambule nga Saimo okitegeera awo wendeetera obuzibu naye bw'osigala nga oli ku principles zo obeera wa kabi Abdulmulasa ekyamusuula n'embonaabona gy'abonaabona olwaleero kuva mu style gye yali ayimba Kamiliyoni ng'amugambye osobola okuba mulaga
n'ayingira backslaga n'ava mu Abdumulasi wa swimming pool owangenda kusiba farm otegera ekyebbeeyi ku bakazi abantu bwe baali bakoze eki bwe baali bamukwatidde because waliwo time Abdumulasi wabeera owakabye ennyo nga ne basiri bakyagulanyi bamutya nga watabbu kuba mu story yakugamba nti waliwo yatuuka ekivu nga basiri bakyagulanyi balina kumala kuyimba yaggala show nga bali tebasobola kugiggala nga Abdumulasi nga tebasobola linnya ku stage nga Abdumulasi amaze okukola ki okulinnya ku stage naye yo olw'okwagala okuva ku principles ze kwe yali azimbidde ekintu kye kyovola bayeesanga ng'ali mu mbeera mu state eyo gy'akola ki gy'abeeramu essaawa eno kyakubiri nti Big Eye eyamukoledde oluyimba yamuwadde ku magezi n'ayongeramuko that small bit of Kiswahili you know Kiswahili wano ku East Africa ekavalinga kinene nnyo okitegeera nti oli ne waba tamanyi luyimba n'awulira biiti nga nnungi n'awuliramu ebigambo by'Oluswahili bisatu bibiri by'amanyi okitegeera atandika okufuna ku idea ku kiki owayimbye than having good beat ng'ate ebigambo ebirimu typically bya Luganda ng'ate waliwo audience etategererako ddala Luganda ejja okunyenya obunyenyi omutwe owulira ekigoma naye nga tetegedde byokoze eki byoyimbye naye kana akaswahili ke yatabiseemu kakatonotono kayambye nnyo kyovala basigaye bakugamba nti kamiliyoni w'ekiswahili wa tabbu nnyo okusinga kuona ate ffe gwe tulaba wa forever okitegeera nti oyo aba alina audience nene gy'akomandinga ejja okuwulira kipeepewo Tanzania ebisawa bikuba Big Eye tuli kamiliyoni ate Big n'ogasobola Eye okubawo Oluswahili with time ne utalo yayimba Oluswahili tukomeo ku Big Eye ujuwe omusajja alina concert ku Serena nga 27 yayimba ko Oluswahili mu paradiso Lero paradiso lero paradiso amba Batanzania baali beegogonze Museveni oyo yabakakanya genda maaso Big Eye omusajja mubeeko so kati ekyo kyataddemu kati manya kati nze nabadde ndaba comments ku luyimba lwe nga waliwo people ba commenting from Rwanda from Kenya ebisinkola z'abapromota ba Uganda from wa walo nabatera okugamba nti I'm watching this song in 2030 baba 2030 at least nti fe yatuteereddemu ko abamanyi Oluganda abatamanyi Luswahili tujjawulizaamu ebyaffe eby'Oluganda n'abamanyi ab'Oluswahili bakole ki baluganda kati so nze nja kumusaba bw'aba yasazeewo kikwata bwati akikole akubere enyimba endala ngezi ajja kwata kyetaaga connection weda ajja kuba agifunye okitegeera nga takyetaaga ajja kuba nga asobola okulinnya Kenya n'agenda n'ayimba naye alaba ekitegeeza okwekolera connection n'ozigaba ezize n'ozigaba aleke kuzibanja ki bantu nti ate ensi tekyaganya okuwuliriza lyrics ezo lutalo zabeera n'ayimba n'owuliriza ensi yaganya okuwulira ekikuba ne tugenda okitegeera you know miss it at danger twalumalako nga tetutegedde ne byayimbye ebirala naye nga ffe twakalamu kimu you know miss it at danger nga ffe tetwetaaga kola ki kubimanya kati so ensi yaganya obiri danse bone mu bbala tetugenda kuwuliriza lyrics tuwulira kidongo bakitaddemu kikubye ekitya so kati sound mweyanziza ntambire kwena byogamba gamba tuve wano sekakasoba yateredde sebo yogera kulimba lwa saba Big Eye kisokera ddala bamuwa amasannyalaze naye twavaayo netumugamba nti Big Eye amasannyalaze ago bagakuwadde naye kyolina okukola music okitegeera n'afulumya oluyimba amasannyalaze olufosi lwakuba lwagaana wano nakola move abayimbi abasinga gye balemedde okubeera nga bakola ogenda okuba nga otestinga ku sound omanyi waliwo otuuka n'okitegeera muno bannaye bano bagundi batusinga okitegeera so aba producers be Tanzania at least in region yaffe we can say nti nno babadde balina that gundi eyo gye beeyongeddeko nga productions eziva ewaabwe zilookinze a bit very very good okitegeera kati ate wane waffe mu Uganda otudda ku kya production n'amazigo oyinza okukaaba toli yafuna kinyama kye nabeera nga akola mulimu producer gwe manyi nga yafuna ekinyama kye agenda asalako mpola andula jidde ki mu mbozi sinayogera ko yagadde okuba yafuna matoni ye sebo ojambo mukwano gwa ndawacho kuteeka mu story kati mu discuss so Big Eye bami nafuna move eyo labise imbu nno at least for sound nga yo tuyinza okugamba nti yes Big Eye mu katalogo ye naye ayinayo oluyimba lwagamba nti luno luyimba okitegeera no sigaye muno tayinamu nembeeramu luli lwogamba nti olaba katalogo ya Bebe Cool's musical yanoga Bebe Cool album ya Go Mama it was such an album olimba nga Love You Every Day it was such a nice song okitegeera buli muyimbi mu katalogo yo ino okubeeramu naawo awali distinguished noga wano wo kati era egenda beera Big Eye like a challenge nza abayimbi bangi ne betugamba nti no banene
okitegeera nti waliwo otuuka because music waliwo abeera nga olina okubeera nga ogenda mu transitions ez'enjawulo nga talina kubeera nga afaanagana. Waliwo music wagamba no music w'emyaka 5 bw'ati wayitawo 5 n'agenda ng'akyuka. Kati kiri kibadde yogere kya Budumula kyamugamba yongeramu kino. Ekyo for an artist and a creative, I don't think kino kyekibeera ekibi oba tekibeera kibi kiba osobola okwongeramu bati obuzibu kuviira ddala ku principle. Anti kati olumu waliwo sawa zino wogamba Walukaga ave kadongo kamuyo ow'okuyimba omwaka guweddeko ate atandika okubanga fiikifa mike oba okyonoonye kituufu naye wabeerawo transition gy'obeera olina okugenda mu kimu sound ng'egenda ekula. Olaba omuyimbi nga Kendrick Lamar ku album ya Tupimpe Butterflies Dames ne sawa zino zazaakula. Olaba that transition kabeere ba Alikiba wa Diamond olaba Alikiba wa 20 oba 2009 nolaba n'owaka kati wabeerawo transition eyo n'okubeera ng'ebeerawo mu ba artists abasinga. Kati bano abafa abawano naye kasitaafuna weyeekwata ajja kwekwata awo Yesu ayinza amanyo gakuluma gaguba oliisa ludda lumu gakunyenyeera bosaayi ekyokya oba ekinyogo gagasanyalala ebibuno bijja omusaayi galimu ebituli tokyalya nnyama senyesa nana habo mouthwash gwe tukomezaawo mu ccupa empya enyigiddwamu ekigambo nana wansi ne mu mbiriizi kakasa nti alambiddwa bw'atyo gwe bakuguza musange mu supamaketi ne famasi zonna era yawandiisibwa National Drug Authority. Munnayuganda ali mu diaspora mu nsi nga Sweden, America, UK, Canada, France n'okwetooloola ensi yonna tosobola okwetandikirawo online business gw'atalina mulimu ayagala okukolera ewaka akooye okukozesebwa nawe atalina budde bwa famire kozesa omukisa guno gw'alina omulimu online business eno egenda kukola nga supplementary income. Tulina abakugu abagenda okuyisa mitendera gyonna otandikewo online business yo. Okumanya ebisingawo n'okutandika online business eno yita ku website yaffe www.solomi.co oba tufune ku WhatsApp kubanga bamukolera nti ke katiba naye ate n'olumu for an artist or creative tekinyuma kubeera nga ofaanagana okitegeera walina obbaawo wechalenjingiranga ggwe esaawa zino sound ezimu kusinga okubeera ez'amaanyi Afrobeats eye Western Africa naddala Nigeria Ghana esaawa zino etuuka n'okukompitinga ku market eya sounds nti eyinza obeera nga yakusatu yakuna musinga okubeera consumable mu nsi yonna nti Rema asobola okukwata kuba n'agenda e India nabeera nga asobola okukuba ekisaawe because of that sound yaabwe. Kati challenge yaffe era gye tulina nga mmaliriza nti nga tukyali ku production tukyalemeddwa okubeera nga twa-identifyinga sound tufuna sound eyinza otwa-identifyinga nga ffe uniqueness ya Uganda. Yes, nti bannaye wawulira sound nga walumba omanya Congo, wawulira amapiano ng'omanya South Africa, wawulira Afrobeats ng'ogamba ati seyo ndi West Africa, okiraba. Ne Uganda ng'ensi tukyafunye that challenge. Obala twafunamu kwali pioneers izaziyonya yese backswagger ne mumukuba. Ne mugikuba. Ne mugikubira ddala nenga probably twandibaye tugattagatta mu tufune ekyaffe. Naye by and large I don't think nti oluyimbe era biga yerinzo okumubeeringa out. Ekiri awo wano Yesu lufunye yagala akole kisebo lufunye views nyingi mitwala 3 muri mukuluwana nakunya Yesu muri luswana okufuna obukadde obubiri numbers ezo sometimes nagala tu numbers lie ogenda gena ku YouTube okufuna oluyimba luli mu milioni argument eri ku kitimba kuno oli ajja olwo benda byeko nga bakozesa olwa bigayo kubako bebakakkanya olwo nalaba abakozesa olwa bigayo masanyalaze nga bayina lw'omulala batulaga okuba kubakola ki gwe bambusa so kakati ye debate yo ku kyalo argument yange badde bweti sayimo nze nabyeko abayimbi nga views nyingi okwo milioni 2 milioni 3 oluyimba nogala oluyimba no lw'amaanyi naye wali netugaa tegeke mu kao sayimo nga kikola kikirala okitegeera so saagala mukozese argument ya nakunya luli mitwala 3 nga abakalaba tulebe kuziina obukadde 10 nenga mu Uganda yes ngatumugamba te waliwo muyimbi gwe tambi for example asigenda kogera manya naye ngenda kuwa waliwo muyimbi omutwali twamumanyiranga numbers wafulumya oluyimba weeks 2 lubeera mu bukadde 7 lweyongera nga wa Uganda kati uliriza ogere tumukebere nyimba sigenda labayo ayagala gamba Shiba naye era naye teruliyo manyi gyaraga Shiba mwesonyiwe tambi sinamwogera agenda ku lubiri esese kati saawa zino muganda wange atambula dda ku lubiri kati kizijukira gundi kiyagamba waliwo muyimba mu Calligraph Jones aliyo Kenya bali betwala ne Octopizo bonna ne beerangira okugula babita bu boats babagula
likes ezo Never one numbers. eh Ne big guy kati musajja kugula numbers. anti talinaba ne argument yange ene yo musajja omugwe manyi nti zaali nyingi ne zikka ani emujinonyereze gwe inspector Derek Waff Saimo kiri bwe kiti ennumbers zo bwe zirinnya wabawo kyokola ekyenjawulo olumu kusobola okubira okugula nga kyekyenjawulo tugende mpola gwe kimanyi ku lubiri SS mwaleka mwokyeza essomero neze kati kanjogera atasomera nekyonsetinga omusajja wange sinakwogera kulinnya numbers zo bwe ziba zikula ebaayo kyobadde okola mu ngeri entuufu oluusi osobola okivaako n'olowooza nti namba ze zikuvuddemu naye nga gwazivudemu gwakakyakola kyobadde okola ki ekyo kisoboka tusobola okuba nga omuyimbi gw'oyogerako simanyi ani gw'oyogerako naye asobola okuba nga production ye n'amaanyi ge yali ateekamu okusindika gakendeeramu nga n'entambula oba gy'abadde atambulamu ekoze eki ekyuseemu nze weŋŋambira nti numbers don't lie sometimes omuntu yalimba azifunye entirely gye namba ozifuna naye n'otamanya kikyazikozesa okimanyi eriyo abayimbi nga bw'omuyita ku kivulu nga wataddewo abantu abatta naye nga bw'omugamba ayita ababetasobola kati oyo alina okukimanya nti nze ŋŋenda kweseeranga ku kuyimba ku by'abalala kubanga nabo bakimanyi impact ngikola ki ngireeta ebyange sijja kukola kati kabakoleta waki yategeka najjuza okitegeera kakati n'ekirala ebuloba forest park n'ekirala kati nyo esaso wenjagala okwawukaniramu kakatire ku ntambye we wali ekyokugamba nti omuyimbi okukyusa okuva mu kyobadde okola waliwo enkyusa entuufu ng'ozze otambula mu stages n'otabuuka yes omuyimbi yenna ne bw'ogenda mu collaboration ne bw'oba ogenze wa producer mulala oteekeddwa okukimanya identity ye erina okusigala ng'eriki eri protected ngenda kuwa example y'emu ku nnyimba z'osobola okuwulira ezimu ku z'amaanyi nga bwe ndikugamba oyiza obba obadde walwerabira naye ng'osobola oddujjukira ojjukira collaboration ya Nina Omukwano King Michael ne Misa Kisemakula Misa kibamuleeta ku ngoma ya raga n'asigala nga ye Misa ng'osobola okumuwulira nti ono ye Misa Kisemakula teyabuliramu abayimbi bangi bwagenda ku mulala abuliramu ekyatta oluyimba lwa Spice ne Zuchu Spice kubulira mu Zuchu okitegeera n'ayimba ekitali kikye singa Spice yasigala Spice nakiwuyako ne ku Mary Butter nono omuwala yani Kemisera okitegeera okugamba nti eno saawundi kankyuseko mu ndala ojjukira oluyimba lwa Sirwana kye lwakola Kalo Nantongo bamusika ne bamujja gye bamumanyidde ne teyasigalanga ye bamuleeta wano paka nakati olimu ku nnyimba za Kalo Nantongo ezikyasinza okuba ennimi gira tukiggale endala ze zino zayimba era olaba bwe yakomyewo wano yamaze n'akola ki Kalo Nantongo osobola okufuuka abani mu nnyambala osobola okufuuka abani mu birala osobola okutandika okwabanaizinga sound yo through stages netokera bukezi kumakya n'osala ku veeno abawagizi bayiza okuzuuka ali ndaba oba luyimba wano lwe babeyiringa shiba ku bato olowooza bamuyita ku luyimba olwo bo baali bamuyitira ki kutapinga mu audience tugende mu maaso kale ebyo nno byolo oluyimba lukoze bulungi so far releases tezinabeera nnyingi Bebe Cool yatadde oluyimba olupya baitata simanyi question lukadde luno kandukebere wano balunsindiki ne manje afulumiza oluyimba olupya ngayetegekera concert olubuulirira nabiyatademu Anko Kayimanga Zafarani alina oluyimba olupya olulungi Zafarani enapya bagizeemu nungi lyrics zirimu olunyankole n'oluganda baluyita only you bra Bebe Cool ne video lwabanga se toyogera sirika ogambye alina 10 ke mu saundi ayise temubikola tekanabe siyaki ogeze teda luyina 79k mubanga munaku entonotono yaluta ku listi yaluta ku lunaku lwa listi ennaku mwenda mubaddemu amawulire ga bujingo lufulumidde mu kaseera kabi kabi oluyimba lwemanyi olujjepola lufulumidde mu kaseera kyembadde mu mawulire ga bujingo ezo views abatanzania balukolide Tanzania views za big eyes abatanzania anulaleya mumanyi nze bannaye mundeke mulala yafulumiza music Ronald Mayinja twali tumwogerako Ronald Mayinja yatadde ne Little Boss yatadde Little Boss dakika 2 Little Boss olwokuba alina ekivulu Little Boss naye yatadde Mayinja alina oluyimba Mayinja singa addamu n'ayimba ayinza okufuna comeback nakuba endongo I think the biggest discussion era njagala bannaye tugire abayimbidde ebbanga erisukka emyaka 2 abalina katalogo y'ennyimba eziwera n'ekinaana oba ekikumi I was of a school of a thought nti sometimes
beeteekako kye bayita unnecessary pressure ey'okubeera nti nno kati saawa zino jjuka trends zikyuka ate n'olumu okumasajinga ego yaabwe bayinza okwagala katugeze nti waliwo abayimbi nti omuyimbi Joshua Baraka ze n'akuba hit nana ne lukwatayo bulungi nnyo nenga mupya Alien Skin azo omwaka n'aguwamba n'abayimbi abapya ng'omuyimbi omukadde tasobola kubeera comfortable with their old discography n'ayagala abeere ng'ata naye nga buli waata ayongera kwetta oba kitegeera tukirabiko ku bayimbi ab'amaanyi nga wogeraageranya bambi ennyimba zaabwe ze bali mu kufulumya empya versus akatiba ke bali batumanyiramu ye ng'olaba wana ate ali mu kukola ki si mu bubi naye ng'olaba ate abakkirira bukkirizi yet tuli mu crisis y'ennyimba essaawa zino ya music industry ng'ate kiri mu kubeyiringa ate music oli omukadde nga olaba for example bade njogera ku kya mayinja nti wokwata mayinja w'ennyimba zituli ku bunkenke zaani zi dorini zi necklace zona katalogu y'ennyimba y'omusajja oyo mpitirivu ate zona nnungi nga waliwo abayimbi bano mu category A n'abayimbi mu category B for example nga Maddox Maddox yagamba in fact Maddox bangambako omuntu ya producing ko album namba n'agiyiwa n'agigano jita ng'alaba tetuukagana naki naziri okitegeera kakati Saimo abayimbi baffe tunabakakasa mirundi emeka nti babeera baba tebakomitinze mada obutafulumya ne basigala ku kiri ekyabo nze obuzibu bw'embula wali wamu nti abayimbi bano ffennyini naffe abawagizi ffe tubateeka ku bunkenke nti kati omukulu nga Mayinja ajja n'agamba nti alina ekivulu mu March n'omubuuza ekibuuzo kiki kyogenda okuwa abantu okitegeera kati naye n'alabanga kimwekakato oba amala okuta oluyimba abagambe nti nalonkinze luyimba nti kati bo bennyini beteeka ku minzaani ne pressure okwagala ffe tubapimeepime ate tukole ki tubaweeyinge naye nga Mayinja ne bajja n'agamba nti eno concert ngituumye tulwanyisa nguzi okitegeera era abantu bajja kujja because Mayinja takyanoonya audience mpya nti Kasiri agenda amuwagire 57 years of Mayinja omuwagizi wa Mayinja jiwera 57 years of Mayinja Mayinja 49 kati naye yabagulira bus teyateta mutu abaali bato tugenda maaso balina makasente maliriza se okitegeera nti abawagizi be weebali abamwagala abanyimba ziri okitegeera abamatira ki music we kitegeeza talina pressure eno gyayagala okweteeka kutakyanoonya abawagizi bapya ate Mayinja ne bw'anaayimba ddamu tajja kuyimba ng'era oyo Mayinja omukadde eyayimba because takyalina gwajja kukola ki kukakasa naye ye ate akyayagala abeere on the same pace ne bali ya mu voice ba acidic vocal kwe bateera akakase nabo be bamu naye erabira nti zino generation ne audience zigenze zikyukamu ko nti abali abaana bajja kujja ku stage ye yambule saati ajiwujje bwati nga bayimba naye ate nga gwero tasobola kujja nagana mukwaya nga ye Mayinja tajja kusobola ki kukola ebyo byakwewujja saati okitegeera nakugijja mu takyasobola kulaga lubuto kuba luyinza okwanga takyasobola kukola ki kulagika mu tasobola koma kwekyo mwagala buli kimu mukyongereko n'omusana gufuusa omusana genda Mako kyosobola balize kirimu emirundi ebiri ekikola ekivvulu ekisooka packaging okipackaging otya oli ajja kujja akugambe 47 years of Mr. Kisemakula ogenda mubanja luyimba ki oli akugambe mu 10 years of Ready and Wiz ogenda mubanja luyimba 20 years of Navio 30 years of Navio ogenda mubanja ki okitegeera celebrating the life of Bebe Cool ogenda mubanja ki kati packaging nkulu wabula kutya production just omuntu kyalina okumanya nti gyokoma okukula n'ofuuka w'amaanyi gyokoma nti woba oyagala okuproducinga yakayimba okateeka mu kingi n'okola n'abantu ab'enjawulo okukakasa nti kavaayo lwaki generation eyo togiraba nti etrendinga naye ekubika ku mukulu ayeetegese akayimba k'okuba akamisa Kisemakula kalina version ezi yatambula mu baproducer bataano ng'anoonya ekituufu yayagala akube ekirinnyako eno n'okusigala eri era bwe yatuuka n'afuna video producer agenda wa Marvin Musoke olaba bw'otunuulira oluyimba kati nga onkuba olwa Mr. Kisemakula yatekinga time n'akola version zitaano ba producer ab'enjawulo ng'ayagala ekisinga kubanga yakimanya ekisooka ateekeddwa okukuuma ekitiibwa kye nga legendary mu ndongo
kyokka ate ayagala okufulumyayo akayimba akapya ate yandiyagadde okutapingako mu audience empya ng'ateekeddwa okukuba oluyimba nga sawundi esobola okubalansinga nekkirira eri mbapya ne batagiraba nnyo nti yankadde ate naye n'asigala nga yemiisa kisemakula ate nga ne message agiyisizaawo ne vidiyo n'agitwala ewa Marvin Musoke ow'omulembe ogwammwe n'agituuzaako bali bakyaliwo ate bagisiyaala ne tudda wano ne tudda ewala rekizaapo nkuwa endala Jose Chameleone emyaka 3 egiyise egy'endongo tosobola kubuuka luyimba forever naye era nolwo yalukolera pad okimanyi olwo oluyimba lulina ne version eya pad naye nayo teyagikola ki teyagita yajja agezesa versions ez'enjawulo paka bwe yafuna ekola ki etuulirawo ddala wabula yakuba kuuma ennono emu music is a form of communication the best storyteller takes that day basigala bateerinze story ne bakola production n'ayimba nga yeye ate n'akola sound ng'esobola okutapinga mu mugigi oguliwo n'ogwemabega ne video n'agikola ng'ekola ki ng'erikkiriya osobola otunuulira ennyimba nga zibaaliwa mbuulira production z'abayimbi baffe betuwaana mu mulembe guno z'osobola okugeraageranya ku baaliwa ziri mmeka kitegeeza abasajja bakyasobolera ddala okukola ki okkuba naye ku luno biba bikyuseemuuko nti tiimu nga ze mwabanga nazo luli mu studio nga mwekweseeyo gy'oba weetaaga ne mutuula ne muwumbawumba ekintu ne mukikola ki ne mukireeta kati tokireetera out of excitement nti abaana sawundi ya Namukwaye eyiseewo kanjigobereza oluyimba mu bwangu oba togenda kukiwa budde kuzimba kijja mu myaka gyo kijja mu legaseyo kijja na mu kitiibwa kikuweebwa mu ndongo n'amaanyi go nga artist okitegeera so kati awo nkugamba nti terujja myaka gy'amayinja si kye ŋŋambye waliwo muyimbi si kye ŋŋambye kuba sinnaluwulira naye waliwo lubuulirira togezaako distorting okitegeera so ze ng'ava ku nsonga eyo njagala okubuulira ekintu kimu generation yaffe enoogiraba ekubika musically ekubika omuntu weyetegeka obulungi najja n'agipakegingira gundi Africa emabegako wali teri mubi terwajja ne lutuyitamu teruli ku alubamu y'abempya omuntu asobola opakeginga n'asigala najja nga akyakusobola okukuba music abya music asitaba mulungi kale some of other songs is it a song of freestyle gundi ya Fiki Gaza is it a freestyle yakola oluyimba naye kati yamazeeyo n'agikuba yabadde nga freestyle nga ayozayoza mu nnyimba ze zonna yafunye ennyimba bbiri zeyayozezaamu naye nga nnyimba gyezirikuba ola yakutteko mu lwa banana ne luli olulala kino kitambula freestyle yadde freestyle naye ngaera naye yatadde oluyimba olupya baluyita oba kagobako owalanye ennyo kale kagobako yatadde oluyimba yatandika simanyi project ze ndabyeko ndaba agezaako ndaba abantu balangisa capturing attention ye bali simanyi oba kikola anti kati wabina bekikoledde ekyokujjanga mu kusooka conflict nakubaako gwolwana naye mu kusooka Fiki baali bamutomezza bwe bayagala okusooka okumugeraageranya kwa Alien Skin nga baagala abeere mu baali bamutomezza yali yeetomezza baali bamutomezza kyemmanyi omanyi wabaawo abakugamba nti kati kola kino nawe kisobola okukola ki kisobola okukuyisaawo n'akuplantinga nga baagala ne interview nga baagala nnyo bamuvugire ku nnya lya Alien Skin but right now ndaba nti yasalawo n'atereera n'aconcentratinga ku music we akole music we yate music we abantu bembracinze music we bamwagale basobole okubanga bamwagala nga tebamwagadde lwampalaniraako kati kyaliko ennaku zino era bw'oba olaba ye atabuti nnyimba ze n'aluteekayo abalwagala ne bakola ki ne balwagala ne bapiikingamu ekitaali luli baali baaganye bamuvugire ku saidi ya Alien Skin so kati ndowooza yeetereeza n'azuula nti kikiyinza obutakola n'agamba byonna ebikola alina kuba music nti n'oli gwe njagala okulinnya teyalinnya nti olw'okuba awalampye gundi but yalinnya olwa music we gwe yakola yamuwalampya ne mutuusa waali I think kati naawe kyaliko then bali oluyimba olupya olwa mwezi gumu ndowooza emabega olwa extra afuna ssente I think Jowiranda ne mwaka guno lwaguwedde nga guggwa naye lupiikinze nnyo but I think the biggest credit goes to Vairota being an upcoming artist n'ogaba collab tebagala wulira kigambo ekyo si kugaba collab oluyimba olubaddewo era ne sound waalwo omupya atambula Zulitamu ne Shiba baali balukola balina lwelo twafuna ssente abazadde babawamu nti nga lyrics zonna nga bwe ziri bano bajja buzine bazituulamu nti ezo ennyimba Shiba yali yazikola akola ddakola zonna ennyimba ziba besinga kati Jowiranda zafulumya nga ziri mu TNS Shiba yali yakola ki yazikola akola dda kati then olwokuba nti zaali tezinabeera released ate n'ayawuka ne Jeff kati Jeff era kati n'olwo lwa Shiba olaba baalutadde kati n'olubadde lutambule kale batadde olwa Shiba ne Zulitamu era nga basuka ne batiizingamukko so kati kino kye baakola bongera ku frustratinga Shiba
Okitegeera. But is she frustrated? Yes, mbuuza lwaki because teri kintu kiruma ng'oluyimba walukola n'olulaba ng'ate lutrendinga nga si ggwe walutadde. It frustrates a lot. Kibanga kuba na mukyala n'omwagalako ne mwawukanawo mu byekisirusiru ate kyaliwo n'amukwata ogera bagenda mu kukola kwanjula ssebo olumwa ne boboga nti nali namukyawo era kikola ki kiba kikunyiga. Toyinza kugamba nti tabeera frustrated because naye agamba muli nti kati oba singa kalenze nalutadde nga lwaffe lwe lutambula bwe luti naye ate ng'olaba nti bana abaana be bali okukola ki be bali otambula. So Shiba wano we tugenda agenda kufuna ebizibu bingi because ennyimba zikyajja anti nkulaga ennyimba zikyajja ze yakola ng'ate Joyiranda azituddemu ng'akola endala. Shiba sebo Saimo tukize tugaane mu industry ya Uganda emyaka 10 egisembye tuba twogera kuba hit machines. Shiba anti ono yakugambye ekintu kimu nti ne bwoba okubye emyaka 10 ne 224 omwetaaga obeerenga gwakyabamba kituufu naye Shiba zezineentesitakamiza oba okyali awo nga twogera Shiba getwogera kayina bwe paba vere alina tosobola akyatambula mpolampola Saimo kino kankikugambe bwenti omugagga Muhanji yafa mugagga Musasire eyali omugagga Muhanji yalina Horizon Bus ng'alina ebizimbe bingi mu Kampala naye yamaliza bali mu lutawo ne Drake nga balwanira ku Kwalisero. Kyoga yali tasobola kwesonyiwa Kwalisero yatuuka ogamba nti balwana n'engo ne batandika okwevuma ebiyitirivu yali tasobola kwesonyiwa Kwalisero olw'okuba yalina ebizimbe bingi nti omuntu ne waaba n'oga nti alina bwe pawa ne tosobola sebo ne luno nga luyimba lwe yaluyimba n'ateekamu ebigambo aba alwala. Ekituufu kiri eti Shiba osobola omuwa credit ebbanga eriyise liri emabega lyonna naye ebiseera ebisinga nga presenter waaweebwa credit neerabira nti producer w'amatalinga n'akyankalanya producer era kyesiba challenge lyagenda okusanga nti credit teyali yiye yekka nga ye. There was a collection of people abakolanga okuzimba credit eno era mazima gali ti Shiba waba wakugenda maaso era yeetaagayo tiimu okubanga balowooleza wamu ne babaako bye bakola kibye bafulumya okitegeera tetugezaako kunafuya kiki yakola wabula twagala okukijjukiza abantu nti oluusi ebimu siggwa abaabikola wekka olina okuteekamu kiri ekyokugamba nti tukola ki tukolera wamu wabula nze omuyimbi omulala gwe sandi yagadde tubuuse maaso last year twamubuusa amaaso Vinka okiba Vinka last year performinga netamanyi kukola mawulire yayingira ne Bairando nekola eri mu miliyoni 4 najja ku remix ya Chekecha eri mu miliyoni 3 najja ku ati ndo nakusobola obogera ndagisobola okwogera n'ensingo z'endala ze yakola najja ku ya Believe nekola omwaka egwabadde guggwa n'agufuluma ne All Over You neyingira na guno era yemu ku sound ensingo okukola ki okutrendinga naye ayina waafiira mu kavuya okuba bo tebakola kyo ki mawulire kati kyekiri ekigamba nti artist asobola okubanga music amuyina naye ebisupplementing oluusi ne bikola ki ne bibulamu okitegeera nti bwe tubanga tugamba nti tucreditinga amazima gali ti enyimba ezimu kuziri kutambula omwaka guno olimba lwa Vinka bukola ki mweruli ngera last year bwe yayingira n'omwaka okitegeera so kati teba tetugezaako kukakanya credit ya mu kaseera mu kaseera ng'okola oba teweetaaga kakasa nnyo kitegeera olwaleero Shiba we tuba twetaaga omukakasize nnyo nti alina hit eno n'eno kitegeeza something is wrong. Shiba atuuse ekiseera nga kiri questionable omwaka gutandika omanyi agenda kuwambaza n'akwambaza yakola likodi y'okukola show back to back ennaku mmeka 2 okitegeera so kati ze zikiriza nti bw'anaaba akoze recognition ajja gifuna bw'anaaba atakoze era criticism ate lwaki era nkugamba nti abantu bano bali intentionally baagala mu frustrating because bajja ne bata oluyimba kati nga olabye olwo ne Vailota nani ne Joyiranda ne bamala ate ne basalamu ka clip katono nnyo Shiba ne Zulitamu nako ne bakola ki ne bakateekayo promotingirako zino kati nga baagala omuntu ali naawe nti abata wano Shiba yayi not even weighing naye kati ebefusi nti enyimba zize yakola original ebazi nedde banga challenge nti bano bafulumya ne bateeka Joyiranda ne Vailota ne lutambula then bagenda basalamu eri ne bakatanga challenge justice kyemusabire ensobi eri egi kabeiti aleme kalya kyemmanyi oli aba kuprovokinga ko lutalo naye eriyo g'osobola otunulira n'ogamba ono mu ntalo zaalwano manyi osobola okwepimira n'oga ono nyiza obutamalako naye kati kabeiti komuluma olina butakalya tugende kukira obudde tulina essaawa emu leero Bitusi balina concert mu May have they worked enough for this
concert batimbyewa I think Obudde bukyali. this last year Chemistry. 2023 tebakoze concert si ekyo tebakoze bakoma kukola eri we yali on the same date ne Juliana Kanyomozi bitus I think baprovince okumanya audience yawe weeri waliwo abayimbi omuyimbi waliwo olina okutuuka nomanya audience yo yeeriwa oyimbira baani okitegeera kati babitusi bategeera bitusi same audience nga Fik Fameka nti ebivulu birina kubeerawo mu holidays okitegeera myaka 7 Fameka kyategeera bayizi Audience y'abayizi. myaka 7 19 emitwalo ebiri nga balina kufuna transport Baginamu abaana tezibanyingi b'e Kampala. bajja abaana ba planned kids bajja kujja mu Fik Fameka Maliriza okitegeera bakitemu. so B2C nabo baprovince okumanya audience yaabwe ne guno omaka bataddemuko ku nnyimba balina oluyimba ne Karo Nantongolo ndabula neddo ate ddulwa abantu bakulu kati ate audience yate ento kale kitegeeza Nze kyendaba mu B2C kiri bwe kiti ntambi nti ba B2C audience yaabwe si abaana bato nga bw'ogitunuulira audience yaabwe y'abakyala balina abawala y'ensonga lwaki obalaba baasalawo nabo bagende mu gym bakole emibiri egyo basobole okwapiyalingira abakyala kati kayima Shafiki apiyalingira abakyala kayima ati yasula mu jimu mbalamusizzaako nnyo bannyabo ne bassebo nga nsinzidde wano ku Rosemary Beddings nga ffe nno twakuguka mu kisenge kyoba okola ennamba eri ku screen kwoba okuba oba tusindikira ekifaananyi ku WhatsApp kyonna kyoba weetaaze ate nga tuderivaringa Uganda wide. Omuzadde nkwanjulira Garfield Schools Mpererwe emyaka 14 gye tumaze mu buweereza tulina obukugu obusobola okuwa omwana wo kye yeetaaga wano ku Garfield okujjako okuba nti tuli bannantamegwa mu by'omu kibiina si we kiggweera kuba tukimanyi bulungi nti Katonda yatuwa obusobozi obw'enjawulo abasomesa baffe bakugu ddala era omwana asoma bw'alabako bw'otuwa omwana wo tumukuddiza nga mujjuvu ebyeddiini biri ku mwanjo nnyo anti mu kutya Mukama amagezi mwe gasookera tulina entambula eyeesigika era tosaanye kweraliikirira ku byakwerinda bya mwana wo tokotogera mwana mwangu yeeka afuna omukisa mu kifo ekiteeketeekeddwa obulungi Garfield Schools Mpererwe every child every chance every day. wasoma naye kubamu kuba nnyo okitegedde so yakoze nakaviri ka red ne bane guno yakoze ka NRM ka yellow we kati mu video y'amayinja tekade ka NRM ne green yasazeemu wakati green daddy ate kati ate neno green DPC ya green so kyembadde nga nti lwaki bo bakizuula nti bw'oba balaba n'ennyambala yaabwe be bayimbi kati boolaba wano mu Kampala abayimbi kati abasinga okwambala ate ababeera nnyo decent mu basajja babitusaabo lwaki nti bazuula ekintu kimu nti abakazi bano baagala nnyo omuntu anyuma engeri gye bali singa abakazi babalinamu essuubi baagala nnyo omuntu ayambala n'anyuma akoze biki kati bo bashifutinga okulanga bayinza okuba nga bakyaliyo mu audience y'abaana b'amasomero naye kati baapiyalingira nnyo abawala bano aba university abawala abo abali mu hostel abeekola era kusoma kuli awo konna kusoma tweyanze is Fik Fameka akoze ekimala alina concert ku Ovo ku cricket over abiri mu kagandozo bulangu bwatandise weekend okitegeera Fiki bw'amala ogenda kwa service provider ne olaba nze nzikiriza nnyo omuntu okuba ne growth process ey'enjawulo Fiki bw'amala ogenda ku Africana yali asobola okwegiramu ne yeegezesa ku venue esinga kuki ku Africana obunene ate otulaga wa tetukyalina rugby yavaawo weziri venue esinga ku Africana najja n'akola ki naye ye bw'aba akyewulira ati agisobola asobola ogikola ki asobola ogikuba olaba oba ogenda kuba venue nga cricket over oba weetaaga mixture ya audiences ez'enjawulo okitegeera alien we yabadde ku nkwakyo akola ki twali sose ntumuteekako wano alien we yabadde ku nkwakyo awo ne basajjamwe ayinza okunyiiganaga atumulengeza kati ayagala mujja mu Kampala kati omutwale wakulukuku nga tannayagalayo kati Fiki ekityalina okukola kimu alange nnyo ayongeremu amaanyi mu kulanga ekyokubiri Fiki kyalina okumanya kimu kati medium of communication yakyuka okitegeera osobola okuzaala wa show ya YouTube nga YouTube yandikutuusiza ku bantu osobola okuzaala wa TikTok naye nga TikTok ayina abantu basobola okukola ki okwongerako osobola okuzaala wa new school y'aba critics naye nga basobola okukola ki okwongerako kitegeera bali abasajja tebayina nga kimu nti tebazaala wanga medium of communication bwe babanga ne events ennene naye olwalero bwe tubanga tuli mu January
amazima gali nti eri abantu b'osuubira abandi badde boogera ku kivulu kya fiiki okitegeera ate nga nomufaanana bamufaanana n'emyaka ne mu generation mwe bakola ki mwe bakulira naye olwaleero tebakiriiko lwaki kiyinza okuba nga communication teyakola ki teyaliiwo kitegeera kati ne interviews oziraba nga zikyabulamuko okusinziira ku muyimbi nga fiikiti interview olaba zikyabulamu oba nga olina kyokola kikyobala bayimbi bangi balina amawaggali wano ne bw'atuuka mu kaseera ngaako amanya ekyokukola n'okukkakkanamu nakkirira paka ng'atuuse ku kyakola kyayagala so fiiki waba yeepikidde ovo ng'alaba agisobola kasima keereere naye bongeremu okulanga ekivulu kikkirire mu bantu ebyaddala n'abawanuka yamalako omwaka sobosobole ku kivulu kya muyimbi wange twagale tumwogereko n'abawanuka yamalako omwaka ng'alina oluyimba ate n'alugattako oluyimba ki yali akoze oluyimba nolwagamba muno alina amabeere ge yagira ekifuba wakira balaba vidiyo kirina omubiri naye nakyo ku mbaga ya Natalia endaba omubiri nga gwa ddala kyamaanyi asira abasajja bamusemberera n'abawanuka sasira ffe ebitunya naye gundi gwe n'abawanuka yali amazeeko omwaka ng'oluyimba aluyina ate n'aluzzaako Rema aliyo nga 20 mu meka 22 yes Sheraton already alanga Melodies of Love kumpewo kweri n'abawanuka tannatandika wakyabaddewo ne confusion ya venue waliwo yatugamba nti bamugjeyo ku Africana simanji yatuzza confusion ekyaliwo yamaze nagenda ku Serena abasooka mujja ku Serena ne bamuzza ewala ne kalipulira ati yazzeeyo ku Serena like there is still kitegeeza kyaliwo confusion wakati awo n'ekyo nga kikyali awo waliwo ekintu kyenagala okugamba abayimbi ate naffe ngenda kyegeraganya ku general life gye tuwangaaliramu si buli muntu mbu alina okukola embaga oba tolina busobozi kikyogezaako okwogera tuukamaawo abayimbi bangi balina pressure y'okwagala okubateekako kadaali w'abayimbi ebeera kukola concert in line with n'abawanuka no kiri geno okitegeera nando kitandikidde ku n'abawanuka atakolanga ku concert anti kiri bwe kiti wabeerawo that pressure eyo ekubeerako n'ogamba bannange nze naafa ntya nga sikoze eki nga sikozeeko ku mbaga naye nga ate tolina bisaanyizo bikozesa mbaga eyo nga teryagana kugikubanja sigamba embaga yalina abawanuka lwaki otabiikiriza n'abawanuka n'agaboozigo n'abawanuka ebyaddala abadde tannatuuka kukola mbaga ayina akapeesa ayina first born kati ekyo ayina myandiyu kijja ayina masuuka kati labayo kankwekeza mpe nnyango olaba Nwaji wabeeredde ow'amaanyi ennyo Nwaji nga buli mwaka kwenyibanga nnya yes nakati akyali n'ekikwewunyisa okubeera nga concert yetu gifunye 2022 but egenza okujja nga buli muntu agamba by the way yes tuvolaba ye holding a record gundi yaki ya cricket oval naye ng'okimanyi nti n'abawanuka mukulu ku Nwaji mu kati obukulu ne product gy'oteeka mu bukulu buno n'abawanuka has the product just Nwaji baali organized bulungi nti bategekera azawi concert bo bennyini ne batuyita emabega ne batuteekamu abantu ne tusaba concert kati omutwe gwange kangubawe ogwetike ate wakaguza kati kankubuuze Saimo omanyi omusawo byangambye okushoya n'abawanuka singa ebaayo musiru muleke bagenda tunyiigira omusawo avumiddwa musiru ate ke yasidise Saimo Saimo kati ye ekimubuzaabuza Saimo ekimubuzaabuza video ya Jasmine eno yamusigalamu video ya Jasmine yakusigalamu ekifuba actually your witch doctor is a fool yakusanga yo semba buleyo mugomwe Saimo fisho nga yavaawo Lawrence alega n'obutasenya tumalirize bwe tuti yes Rema nze ndaba buli kimu kiri perfect olina kyola Kayemba yatandise Kayemba yamutegese Rema yayina audience ne batagiranga nnyo yo concert ye weeri ne audience ye weeri n'abamwagala bangi ye akizimbidde azakiwininga akana banawo katalina promoter ali direct lutalo tulina olaba ku kifuba obuzibu bwe kyenjagala kiri kimu
maybe singa venue singa Serena bagivaako ate sibadde wali mu Uma Kalokasita bwe yategese bani aba Jasmine. You know me, I love Jasmine. Ate mwagala nnyo mu ngeri y'okwagala okusaasira Uma nnene okusinga Serena ne Torino oba Lazio. but anti Serena ine engeri gye kubamu eri waggulu nga tewatuddeeyo bantu ng'ate anti ne Uma eri waggulu etika Uma ekuba 13,000 Uma ya Kalole ka Serena eri mu 15,000 Paul osobola ogifunza eyo kiri kibeera kyebiri ku Uma kiba kyebiri no kiba kya 10 yenjawulo erimu njawulo. kati abasajja babiri mufunamu ekyokubanga mufitina omwana nabayo wana bali comedy store Lazio ba abantu we 13 n'abantu ate tomunafuyo omuyimbi nedda w'eggwanga kati comedy store kyogamba okimanyi wetumaliddeko omwaka nga Jasmine y'omu ku bayimbi abasinga okuba embaga e Kampala okuyimba ku mbaga abayimbi ne Chris Evans akuba embaga kati ne gundi yatandise okukuba embaga gudo n'abantu kagende wano ku Lazio abantu we 10 ebyo bibiri Lwaki shero tetugikomya wano? Kati ezidako nagenda ku PTC wano ne ku Tavern Woods wano wetuli. Abantu be 10. Wajja jako kamera singa nnyo. Jako kamera. Omwana lwa Kenzo.